الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثي يافي يولنا كولواليرو غا حديثينو تجيجا كويشتيوا ايتوا عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بني الناشر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدار القطني وغيره. Hadithi ya fetugendo kwera nga twejjukanya ko lwairo. Hadithi yetujijja kuwekitiibwa Abi Tha'labata nga tutegeeza nga agamba nti nno owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga tutegeeza n'agamba nti inna Allah ta'ala, timazima Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa farada fara'ida, yabeera nga alaalika ebyobwatteeka n'agamba nti fala tudayyi'uha, temugezaako okubeera nga musuulayo gwannagamba nembeera nga mubyewala okubeera nga mbiteeka mu nkola. Era n'abeera nga atutegeeza n'agamba nti nno wahadda hududa fala ta'taduha, era n'abeera nga atuterawo ensalosalo, n'abeera nga atutegeeza agamba temugezaako okubeera nga musukka ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Era n'abeera nga atutegeeza tugamba nti waharrama ashiyaa, era n'abeera nga atuziizaako ebintu ebimu n'agamba nti fala tantahikuha, temugezaako okubeera nga mubikola. Era n'abeera nga atutegeeza n'agamba nti nno wasakata an ashiyaa, era n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yasirika ku bintu ebimu rahmatan lakum, nga kusaasira gye muli ghayra nisyanin, nga so si kwerabira nti yeerabira kino oba yali badde akibagamba oba kino yali badde akibagamba, bal rahmatan lakum, nga Allah subhanahu wa ta'ala agenderamu okubeera nga abasaasira. N'abeera nga agamba nti nno rahmatan lakum ghayra nisyanin, nga si kwerabira Allah subhanahu wa ta'ala yabagati n'agamba nti nno fala tabhathu anha, temugezaako okubeera nga mwefuula bakagezi munnyo oba okubeera nga mugezaako okubirondoola ennyo munoonye nti ate kyekirimu n'oba kyekirimuli lwaki kino Allah akiziyiza, singa onooba nga okikoze embeera eyo Allah abeera nga atuziyizaako n'Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekyokulabirako ku mbeera eyo ey'ababano Israeli kuba abantu ba Nabbi Musa alaihi salam, era nabo Allah abalagira okubeera nga battente, bagezaako okubeera nga bamubuuza nti ate tuttente. Allah n'ageza okubeera kyafaayo kye mu Surat Baqara, Allah n'agezaako okubeera nga lwebakoma okubuuza Allah ayongera okubeera nga abashaddada. Lwaki? Lwakuyitiriza kubeera nga babuuza ebibuuzo. Era Allah wategeeza mu Surat Maida aya y'ekikumi n'abeera nga atugamba nti nno ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya in tubida lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran tubida lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo nga bwakitegeeza agamba nti ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya, mugezaako okubeera nga mubuuzabuuza ebibuuzo ebikoze ki ebiyitiridde kino nikibagamba kino ate obuuza kiri. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala atwewaza embeera efaanaganako bwetyo. Hadithi yaffe ekyo tuyinza okubeera nga tuyiga mukifuna mukuyiga mu hadithi eyo ti Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okubeera nga atonda omuadamu yamuteekako ebyobweteeka ebyobuwaze nga ateekeddwa obikola, era n'abeera nga yamuteerawo ensalosalo byatateekeddwa kubeera nga akola ne byalina okukola biriko ensalosalo, era ateekeddwa okubeera nga yeewala okusukka ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Era n'abeera nga ebisinga ebintu bye yasirikako oba ne byatatunyonnyola tetulina nnyo buvunaanyizibwa kutwala kubeera nga tukola ki, tulondoola lwaki Allah yakigaana, lwaki yakiragira, bal tuteekeddwa okubeera nga tuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatukubiriza okubeera nga tuteeka mu nkola, era okubeera nga twewala ebyo yabeera nga tugaana okubeera nga tukola, tusobole okubeera nga tutuuka gyali nga tusiimiddwa. N'olwekyo nkubiriza omwe gwange n'egyammwe okubeera nga tufuna ekyokuyiga mu hadithi eyo era okubeera nga tugikolerako. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.